Wekubali nnyo okubanga osubscribinga ku Trust Media Uganda wasa my YouTube channel. Zombi subscribing akoti ogateko osologena maaso n'okubanga otugoberera n'okola ate ebyo ebisinga. Balamusaako ne batumirako by'omujja osinzirira webala kaddeko waayo n'obanga yaman. We just love that so much. Njagala ntandikirewa ku nsonga za Joe Steady magician avuddeyo n'atabukira omukyala Prima Kadash. Olw'ebigambo Prima Kadash byagenda amwogerera nga sinagenda ku nsonga eno Abiva Organic ku Access Building geno omusisikane atali kujjanjaba omusujja gonna okuluma any kind of sickness gendayo biva koleko 075-26-24-27. Bino byavudde ku post omukulu Jostere yasindikidde Prima Kadash yabadde ya luzungu nja kulwasomera nduvunule. Jostere agamba nti I left in peace, never to talk about the person in you to the public. Left you to be the good one. I'm out of here seeking for greener pastures, but you aren't settled about me yet. Joseph agamba nti nakuviira nengenda sivanga kugamba nsi ku kikyoli nasalawo nensigala ng'ensi ndabandabe n'ebisigadde nengenda noonye ssente. Eno ebbaluwa giwandikidde Prima Kadash nga mutabukira olw'akamanyiiro. Joseph agamba nti I'm a bad guy, ndi muntu mubi, I'm disrespectful, siri wa mpisa, I don't support people, siwagira abantu, siwagira nkulaakulana yaabwe. You say I fight your business, ogamba nanyusa business yo tukira Prima Kadash atunda mukyere gye bayita oluseniya. Joseph agamba nti I have no kids with you. Omwana omulina kyemmanyi. We literally have no strings attached anymore. Never to see my text, no call, no more ugly face life. Focus on happiness with your guy, just like I do with mine. Leave my name and I wish you could. Omugona mugaye blood wesonyi obulamu bwange. Tulimava mu bulamu bwange. Tondangamo okujjogerako. Twala obuddewo n'emirembe gyo essanyu lyo oli-enjoying n'ebbaawo olubyagu wafuna. Jukira Prima Kadash yakyakala ne Jostere ne baawukana oluvannyuma lwa Prima okubuuka n'omusajja amanyikiddwa nga Mr. Henry akolera ku TV ku radio eya Galaxy FM. Kati munange okuva lwe yavaayo up to now taddangamu kumupowa. Bino byavudde ku bubaka obuzibu ennyo. Bino byonna bivudde ku mbeera omukyala Prima Kadash gy'atadde ku Jostere nga mu kaseera abeera amulinnyirira amwogerera nga bw'atalabirira bulamu bwabwe bw'atafa ku baana n'ebisigalireko ng'ebyo. Jostere amugambye ng'esonyiwa, genda mu mirembe gyo, genda osigaze boyfriend ogwafuna, genda ofune essanyu lyo. Wagamba ndi mubi, sivanga kwedifendinga, nakkiriza mbeere omubi ng'ensi bw'eyagala mbeere. Naye twala obulamu bwo onneesonyiwe, oleme kuddamu kukasingako. Okitegedde bwe busungu Jostere bwakozesa bukyanga tubaawo. Jostere takeranka ennaku n'olumu, takeranka ennaku n'olumu n'ayogera kigambo kyonna ku Prima Kadash. Wabula ku occasions ez'enjawulo tuzenga tuwulira Prima Kadash ng'ajja ayogera ku mukulu Jostere magician ng'ajja amwogerako ebigambo kino nakiri kino nakiri. So Jostere amugambe blood weesonyi obulamu bwange ndaba bulabi, sikuyingirirangako, sikolanga ki, ntwalanga buwantu ati ndi mubi, nze nja kulera n'obulamu bwange. Oyo ye mukulu Jostere bw'ati bw'asobola okuba ng'agenda mu maaso n'okuba ng'alangira omukyala Prima Kadash olw'ebigambo n'emimwa byagenda musaasaanyako byonna gyagenda atambulira. Jostere yalabibwako ennaku ezo ng'alina omukyala gwadiringa naye abantu gwe bagamba nti yandibanga mukyala we bwe yazaawo kifo kya Prima. Ne Prima agenda maaso n'okuba ng'ali obulamu n'omuvubuka we Mr. Henry okuva lyo Galaxy FM. So Jostere amugaye gundi neesonyiwa ondabe bulabi. Bano baali baagalana n'okukyala ne bakyala wabula oluvannyuma laavu n'etabuka ekibula ekyononeka tugenda okumaliza nga beetadde nga Jostere asigadde bibye nga ne Prima Kadash akutte makubo genze wasomane.